Omuyimbi Sheebah Karungi aliisizza munnange ate mutabani we Life. Kaakati nno ku mulundi guno baatambudde bonna munnange ate e Japan. Ekibadde mu katambi kibadde kikambwe so ng'ate abaana b'omukulu munnange ate Bobi Wine. Kaakati nno mwana muwala nno Shalom abadde n'essuubi babadde balina munnange ate bye bali mu kkakasa wano so ng'ate Mickey Wine kw'ossa ate ne mutabani we nabyo ngenda kubeera nga mbikolagakoko mu maaso awo. Bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yugi wabula kansukwe nkutegeeze nti kasita obeera nga tonnaba kulayikinga vidiyo ogirayikinge kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Inno ntandise munnange ate n'akatambi ka Sheebah Karungi ebiseera ebisinga nti nno kasita abeera ng'agenda abroad nga mu mawanga amalala atera munnange ate okutambula n'omwana we mutabani we muyite munnange ate Amiru. Era nga ku mulundi guno omwana ono yatambudde naye munnange ate wali e Japan. Bambi n'ayimirira mu kaawo ne mutabani we n'amulaga munnange ate ku train inno nga mpanvu munnange ate bwaguuga amulaga. Ng'omuntu munnange ate wanaabeera faani eri munnange ate omwana we nga bw'ogezaako okulaba nkugambye wali munnange ate mu Japan esayidi eyo bwe ntyo nno munnange ate bwe nkyekinzeekoko ku Sheebah kw'ossa ate ne mutabani we bannange omwana akuze ssebo asobola munnange kaakati essaawa zino kati atambula ate onaava mu kutambula ajja kuba asobola okudduka muganda wange bambi akuze munnange ate okukamalako obumazi omwana wa Sheebah so nga nkwongeddeyoko munnange ate abaana b'omukulu munnange ate Bobi Wine Shalom Namagembe kw'ossa n'essuubi kaakati nno Shalom Namagembe abadde abagamba nti nno muganda we ono alinayo munnange ate ku TikTok osobola omufollowinga omanyi omwana ono alina ssebo abawagizi be. Guys, I have some really important news right now, but actually, let Subi tell it to you. Hi guys, the important news is now I have a TikTok channel. I posted my first video, so go and check it out. So I'll tag her down below. Go check out her TikTok. Make sure you guys follow her and give her some collabs. So yeah, that's all we have to say. Say bye. Bye. Bye guys. Munnange ate Suubi kubanga abasanyusa nnyo munnange musobole okufollowinga munnange ate Suubi ku mukutu ogwa TikTok ate nga n'ebikyagenda mu maaso munnange ate okutambula wabula abagoberezi b'omukulu munnange ate Bobi Wine obutambi obw'enjawulo babuli postinga wali munnange ate ku mukutu ogwa TikTok nga balaga nti baba misinga munnange ate ebyensuso. Akatambi kano bakali postinze ku mukutu ogwa TikTok nga Baby Kyagulanyi ali munnange ate mu kuliisa munnange ate omwami we okucelebratinga munnange ate love yaabwe esayidi nga bw'ogezaako okulaba kabadde kakutte munnange ate etabbu ku mukutu ogwa TikTok era nga genneeyongera munnange ate okufuna agava munnange ate ku mukulu Bobi Wine ono nno jjukira nti nno ali munnange ate mu USA era nga yavuddeyoko n'agamba nti nno essaawa yonna agenda kubeera ng'akomawo munnange ate mu Uganda so bajja kubeera munnange ate n'essanyu nga bamulabyeko nga akomyewo munnange ate esayidi eyo omukulu munnange ate Bobi Wine so nga ate muganda we muyite munnange ate Mickey Wine ekibadde munnange ate maka ga Mickey Wine abadde ne mutabani we awo jangu gyone bino byonna isinde naye amatooke teri wabwereere
eŋŋaanyi byonna njagala ojjo bino byonna ebino byonna Ani yakuwa? Esendi yawe 98. byonna biggwewo watandikidde dda okutuuyana watandise dda okutuuyana kati gigendamu ng'omaze okukola genda otwala wali ate otuuka bisubi ojja nno bijjawo soka waliwo biri ebisigaddewo ate okowasebo jangu jjawo byonna jjabo okoye jjawo tugende nagala ogenda motoka bwe wayagala ogenda motoka lombayetwakola ali mubikola egoyi esula mukuba ogenda osula bulungi mageri bampita Jaminati era nga nsinza ku Jaminati Yugi. Wabula ky'olina okukola kwe subscribinga, ebisigadde byonna tujja kubeera nga tubikutuusaako gwe kasita obeera ng'osubscribinze.